إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. abebitiibwa abawalimu ndowooza omusomo gwaffe guno wadde twatambuddeko ku kyafaayo kya Saamiri okusobola omusiraamu kigoberera obulungi tukigendeko butereevu biidhinillah nga tusikamuko emabega katono. Temwerabira ab'ebitiibwa abagoberera nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yennyini gye yagamba Nabbi Musa alayhi salatu wassalam nti abantu be aba Nabbi Musa Allah abasuddemu ekigezo Saamiri ababuzizza. Faraja'a Musa ila qawmihi ghadbana asifa. Nabbi Musa nadda mu bantu be yenna nga ajjudde obusungu era nga munyiikaavu ku kubeera nti abantu bano obwedda eyo gyali ali mu kubasakira sharia ey'ekitiibwa, abasakira obuluŋŋamu n'okusaasira okuva eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala basobole okubeera umma erina obulungi obw'eddiini kadhalika nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'abawadde obulungi obw'edduniya mu byokulya ebiva waggulu, amazzi agali mu jjinja eryo eritambula nabo n'ebyengera ebirala ebiyitirivu. Ali eyo alina akeetereekerero nti agenda kudda mu bantu be bamwanirize mu ssanyu babeere nga batambulira ku mateeka n'ebiragiro by'omutonzi waabwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo yalaga okusaasira kwe gye bali bwe yasindika Nabbi Musa agende abeere nga abajja mu buwambe n'okubonyaabonyezebwa kwe baalimu ewa Firawuna. Yamugamba nti an addu ilayya ibadallah, abaddu ba Allah bampe. Mu aya endala an arsil ma'iya bani Israil, abaana ba Isiraili bampe mbatwale. Wala tu'adhibuhum, kakati okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala okonna nga takisuubira n'akamu n'akeddagala nti abantu bano bayinza okukola obukumpanya obuli ku ddaala erifaanaganako bwe rityo ne bava ku mutonzi waabwe nga bakyalina mu kkubo eribatwala eri ebisuubizo bya Allah subhanahu wa ta'ala nga nebyabalazeeko bimala, talina ssuubi nti bayinza okukola embeera efaanaganako bwetyo. Naye Allah ng'enjogera bweri n'akamutema n'amugamba nti fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahum Saamiri. Tumulaba ng'ajja kipayopayo okusinkana abantu bano nga yeetisse alwaaha zino Allah zaamuwadde ezijjuddemu obuluŋŋamu n'obulungi obwa buli kika. Ezo alwaaha tewaliyo kitabo kirala kyonna kigenda kujja mu mirembe gyonna ebikumi n'ebikumi by'emyaka ebiri awo okujjako nga bannabbi bonna bagenda kubeera nga balamuza amateeka ago agali mu Tawrat. Inna anzalna at-Tawrata fiha huda wa nur yahkum biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfidhu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada. Ajja n'embaawo ezo Allah ziyawandiise n'omukono gwe ogw'ekitiibwa, malayika ne zireeta Nabbi Musa alayhi salatu wassalam azeetisse azeetera abantu bano. Kati agenda okubatuukako nga Nabbi bwe yagamba nti laisa al-khabar kal-muayana, wadde yasobola okwetikka embaawo ezo n'azireeta mwana wattu bwe yalabako n'amaaso ge teyasobola kugulumiikiriza, wabula alqal alwah, nga embaawo yesuula busuuzi wali n'atandika okukola bye mugenda okuwulira. Twabadde tutambuddeko
naye tugamba tikatusikemukko emabiga katono Sheikh Uthman wadde taliiwo olwaleero ate tugamba nti ma takarrar taqarrar ekiddiŋŋana kikola kitya kinywera kitiibwa sebo tudde awo wennyini nyini tusoma aya butugiyitamu tutandikire watwagala butereevu wali wennyini insha allahu taala naam wama ajalaka an qaumika ya Musa eyo walako sikam maaso katono afala yarawna nidda ya qaumi tandike ya qaumi qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana. Naam, kakati wano wetuli nabbi Musa bwe yatuuka mu bantu bano embeera zino zaaliwo. Allah yasinga okumanya kyekyasooka ku bino ebibiri. Tugenda kulaba mu kusoma okunatusomerwa muganda waffe Sheikh Muhammad Tamusuza nga bwe yasuula embaawo nga tannakola kintu kyonna yasooka kumagaamaga anoonya Haruna gwerekedde obuvunaanyizibwa aliwa, era bwe yamulabako ebyaddilira tugenda kubiraba. Ate waliwo wano Allah atulaga nti bwe yatuuka qaala ya qawmi, abange mmwe abantu bange. Kati abaffe yasooka kwogera nabo, byayogera nabo n'amala n'anoonya Haruna aliwa, oba olwatuuka n'asuula embaawo n'ayagala asooka alabe Haruna gwerekedde obuvunaanyizibwa ali ludda wa kino kibaddewo nga ali kuki kitegerekeka. N'olwekyo ekimu ku bibiri kisoboka. Nika tutandike ne version eno Allah gyatunyumiza ng'eyita ku saidi eno. Kiba kitegeeza ki? Bwe kibanga kya Haruna kye kyasooka kitega bwe yamala okukola kiri ne Harun n'alyoka yogera nabo ebigambo bino, oba okuba nti olwatuuka yatandikirawo okwogera nabo butereevu, bwe yamala n'atandika okunoonya nabbi Haruna alayhi salatu wassalam. Tugenda kubiraba biidhnillahi tabaraka wa taala mu bigambo by'omutonzi waffe ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Naam, tandikirawo nyine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. أو twalabawo oba twalabye omusomo gwaffe ogwayise ne tulaba nti olwatuuka yababuuza n'aga nti abange mmwe endagaano y'omutonzi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala gye balaganyisa omuli awalan mwebyo byabalazeeko nga tunagana biri ebitannakola bitya ebitannatuukirira. Yabalaganyisa obbataasa ku Firawuna, yabalaganyisa okubasomosa mubeere nga mudda mu nsi yammwe. Kati muli ku safaari yennyini mugenda, ebisuubizo ebiyitirivu ebyettende ebyebbeeyi bye musuubirwa okuba nti mubiyaayaanira mubiinamu akamiro, naam, tebinnatuukira na kutuukirira, mutandise okukola ebintu ebifaanako bwe biti. Alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana, musuubirwa okubeera nti nno buli kyonna ekisobola obbalemesa okutuuka ku bisuubizo ebyo mukyekeka. Afataala alaykum al-ahd, akadde ke kawanvu yennyo olw'ensonga baakawonaani baakawona Firawuni, bakyali awo mu kkubo, yaani baakasenvulako kitono, safaari esigadde weeri mu maaso basobole okutuuka mu nsi ensuubize n'ebirala bifaanaganako bwe bityo. Alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana afataala alaykum al-ahd am aradtum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Kyetwalabye nti am wano etegeeza ki? Bal aradtum, tewali nsonga ndala bakozesezza kino bwe mutaaba buyabuya okujjako mwagadde kubeera nga ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abatuusaako ebibonerezo eby'omutawaana. Yensonga lwaki? Akhlaftum maw'idi, nalese mbabuuliridde, nalese mbatadde bulungi mu oda, mbalekedde omukulembeze ebbanga lyonna mbasomesa Allah, ne Allah gwe mbasomesa abakoledde byabakoledde mu birabye. Tewali nsonga ndala gye ndaba eyinza kuba bakozesezza ekintu kino okujjako nga mulabika mufunye ku nnyonta y'okuloza ku adhabu z'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nimba mwanukula, genda maaso.
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. beewozaako munneewozaako eyo naawe gy'olaba ejjudde okubeera nga tematiza n'akamu n'akeddagala. Baagamba nti nno balina ebintu bye beetikka nga bavudde e Misiri nga bye twalabye, ng'ebintu ebyo byali byakwewunda by'abantu ab'e Misiri. Mbukakati bawulidde nga beetisse ezzambi ddene ne basalawo babyeggyeko ne babiteeka we baabiteeka ne bikola akatuumu. Saamiri najja n'akwata ettaka liri n'abeera nga yalisuula oba yali kasuka ku ntuumu y'ebyokwewunda ebyo. Ogenda okkakkana nga muvuddemu ennyana eyo ennene, n'abagamba nti nno ono ye Katonda wammwe bulijjo abakolera ebyamagero ebyo. Ne Musa eyo yonna gy'ali yabuze obuzi, wabula ye gwanoonya yoona ali wano. Naam. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. Njagala muteeke ebirowoozo kwekisuuza abantu bano gye baawa n'engeri gye baagitandikamu. Olabe n'embeera y'abashiriko bwe babeera beewozaako nga bakoze shiriki waabwe. Baagamba nti ma akhlafna maw'idaka bimalikina, naffe tetweyagalidde kubeera nga tukujeemera, si nti ekigenderwa kyaffe kyabadde kibi. Naffe embeera ye yatuwaliriza, twakakiddwa bukakibwa. Naam. Abashiriki lwo bagamba ku naffe tetwalyagadde kukola shiriki naye embeera so kiri. Wallahi toni yemu eyabazikirira okuviira ddala ku tareekhe waabwe okutuuka olwaleero, ate bakulaga nti bakyatambulira mu kisinde ekyo. Naffe tetwaliyagadde, naffe si kweyagalira. Gwani agambye nti abo batakola shiriki, ekyo ekikututte mu shiriki bo tebakifuna. Bugagga bw'oyagala, abatakola shiriki bagambye gwobalaba gundi amayumba ge bagazimbisa zaabu. Kikyoyagala kuuma mirimu nabo bagirina, kuyisaamu mpapula nabo baagala kikulisya ziyitemu. Buli kintu kyonna ekikutwala mu shiriki manya nti waliwo abaddwawo abalina embeera efaanana ng'eyo. Lwaki bagaanye okukola ekintu ekyo? Ansi ogisanga luddawa? Ogisiŋŋaana mu surati Al-Mu'minuun ku nkomerero ng'eggwako. Abasajja bano beewozaako bagamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti rabbana, omulezi waffe, akhrijna minha, tujje muki? Mu muliro. Fa in udina, bw'oli atuguzzeemu, fa inna zalimun. Kakati awo omatille dda tetuliimu kalungi konna. Nyesooka otujje mu muliro otuzzeeyo, tulyoke tukulageko tukole ibadaati, tulage tawhidi, tukole obulungamu, tukole ebintu. Allah yaga ikhsa'u fiha wala tukallimun, musirike musiranire muliro ogwo, aye temuddamu kunyega kigambo kyonna. Imamu Saadi rahimahullah yagamba ti ekigambo ekigenda okusinga okubeera ekibi bannyini muliro kye baliwulira. Tebaliwulirawo kigambo kibi kisinga kino, ikhsa'u fiha wala tukallimun. Lwaki? Kubanga okuva nga bali mu bulamu obwensi malayika nga zibajjamu emyoyo, bakola apiiro, Allah n'agigaana, teyabagaana kwogera, teyabagaana kola batya
kwogera rabbi rji'un la'alli amalu salihan fima tarakt Allah gawgani kalla nidda babu bali mubbaliro walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun bakote semito mubbalio ay Allah tuzeyo tubitegedde katula bulungi nyo tutegedde nti okona kwafi kuli mukubeera nga tufaku Allah tukola tawhid tulongoza tukola era Allah nakigana wali nga bali ku muliro wara al mujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa faqalu mu'ayna ya laitana nurad wala nukadhiba bi ayati rabbina Allah tuzeyo tuduga kudda mukola kutya era wonnawo Allah tiyabagana kwogera okutuusa ne baguyingiramu ne bagutebenkereramu bali mu muliro mwennyini nnyini oba ekigambo ne bagutebenkereramu kyenjogedde ntegeera nze amakulu gaakyo muli wali okutebenkera kaakati gyabagambira eyo nti ihsa'u fiha mugubeeremu ate n'abagaana okuddamu okwogera naye wali ebisigadde basigadde bakyalaajana buli sefu gye bagendako basigadde balaajana naye wano yabagaana n'okuddamu okumulaajanira kati gusigalamu nga Allah bega lahum fiha zafirun wa shahiq kubeera mu muliro ogwo nga bayiriitira buyiriitizi mbulumi nga tebakyalina kye bakyayogerako ne Allah subhanahu wa ta'ala kitegerekese kakati abantu bano wano gwe tuli luddawa ani akyajjukirawo anti balikuwa bewoza bali mu kwewozaako wano Allah abagamba nti innahu kana fariqun lwaki abagambye temuddamu kwogera nange ekigambo kyonna yabawa ensonga gyenjagadde wano innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairu arrahimin ku nsi gye mwali temwabeerangayo mwekka wano woolabira fitina y'abantu be mulaba bannaddiini be muwangaala nabo ne mubalabanga buli kye mugulumiza mbu tekisoboka bo nga bakigumidde ne bakikola oyinza okambala jiribabu ne Bulaaya oyinza okambala jiribabu ne UK jiribabu asobola oyinza okujambala tebaliwo abajambala tebaliwo ne babikka n'amaaso si bwe kiri wano oyinza okugamba nti nno oli halali bwonewala riba tebali abamwewala gye bali si bwe kiri kakati kusobera mbobera mutokwata mukazi mungalo onakola otya olwoba onasomesaawa oba onagira otya qul inna huda llah huwa alhuda kyebayita obulungamu kyekyo ekiriko Allah oba okiriko bwomu inna huda llah kyebayita obulungamu huwa alhuda bwe buki bwe bulungamu oba obuliko bwomu oyo agubye yagenda okuwona oba bamawale muli kawumbi mwe mugenda okuzikirira kitegerekese bulungi kakati wano Allah bagati innahu kana fariqun min ibadi kunsete mwali yomwika buli kyonna kye mwali badde mwekwasa mukimanye nti mwawangalanga mulina abalabe mulaba abagulumiza Allah ne bakikola tewali kyabagaana mmwe kukikola okujjako mputtu na bwamawale tuli fenna yensonga yabagaana okubeera nga mukwate ekkubo ekyo n'olwekyo kino kye beekwasa kino kyekimu kakati bannange embeera nange saali yagadde kweyagalira nange ogenda ngende mu nnyanja nange ogenda omwana muteeko mirisi seeko omwana wakufa nagamba omukulu w'ettwale yaŋŋamba mukolo twale nno mulamba yaŋŋa seeko omwana wakufaako nakanulira amaaso n'ogamba ne mugamba oli mukulu wa ttwale gwokulembera abasiraamu kitundu muno tasobola kuguma nga omwana akanudde amaaso mudduse mu kiririki ali agganye mutwale emulago mutwale kudwale lisinga okubere mutwale Nairobi ani agganye ne musabo ononyayo ki n'olwekyo tewali excuse tembeera naawe ogiraba naawe embeera ogiraba tewali excuse kassa waba wagumye n'atakola ekyo ekikyo abaakutegeeza nti okola otya nga mu Ramadhaani bw'osobola okuleka ekintu kiba kitegeeza n'oluvannyuma lwa Ramadhaani badde osobola okukikola otya okukireka genda maaso sebo قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى kakati abantu bano nga bwe tulabye nti nabbi wa Allah ayitibwa Harun Allah atulazaawo walaqad qala lahum Harun min qabl Harun yabagamba ya qawmi abange innama futintum bihi
bannange eyo nnyana fitina nammwe mugiraba nnyana. Awo twayogeddewo ebigambo twayogeddewo ne tugamba nti eba kubeera muntu baali badde bakafiri ogisinza, eba kubeera malayika ina ebiwawaatiro ng'ebya Jibuliiru bimeka baali badde bakafiri okukola batya okugisinza, aba kubeera musajja nga muwanvu akoma ku ggulu, munene akoma kuli, baali badde bakafiri okukola batya okumusinza. Fakaifa nga nnyana watyanga nki nga nnyana. Wallahi omukkiriza n'alaba omusajja ng'okugulu okumu kutuuse egundi ku horizon kyeki wali we tulabanga ensi weekoma, okulala nga kuli eri ng'amulengera effuba lisaze embire, ng'omutwe guli eri ate ennyonyi kumutomera ezisinga okutambulira waggulu, naye ng'amulaba nti ali mahsura, alina waayita, alina waakoma, agamba nti si Allah. Lwaki? Anti Allah ye gwasinza akbar. Oyo omusajja alina ekitonde kya akbar naku n'okugulu okulaba we kuyita, anti kunene nnyo kulina kilomita 5 nedda gamba 1000 lulina we luyita nti ali awo ensi ekyamu accommodatinga nti kitegeeza nti si akibaru, si ye Allah. Naye olwokuba abantu tebaafuna Allah waabwe bamutoniya mu bwongo bwabwe, tebamuwa bugulumivu bateekeddwa mumugulumiza, ogenda okkakkana buli kantu bwe kati kayitawo bwe kati nako ndikamutwala. Omwana simanya ayogedde akyali muto, simanya azaliddwa mutayirire, simanya mwana aliwa nasoma Kurani agisogundi, ogenda okkakkana. Tuli awo abantu okubajja kubaga abaye Sheikh Sharif talina mazzi ga mukisa, yali nduulu, temwamulabako abasinga obungi. Naye Sheikh Sharif yali mulenzi, yajja bwe yatuuka yasattiza bannayuganda, biruddawa gy'ataasattiza bantu. Naye ng'okubagambako nti abange amazzi gano Sheikh Sharif gano ge muga buli ne mujja n'ebidomola, Sheikh Sharif asomeremu, abange ekyo kikyamu ky'omwana yayogera akyali muto, maama we yali akyali muto, yawulira amaloboozi, olwo ne kibaaki awulira amaloboozi ne kibaaki. Kati omukkiriza ebintu abashiriki batwala nti binene, abiraba mu maaso ge nga tebiina maki, tebiina makulu. N'olwekyo olina alowooza nti asinza Yesu kubanga yazaalibwa talina taata, kubanga yazuukiza abafu, kubanga yakola ono azuukiza abafu. Olisewe yatonda abafu abo Yesu bazuukiza, osobola okusinza azuukiza abafu. N'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Genda mu maaso ssebo. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. Kaakati wano bwe tutunulya siyaaka eno etulaga nti bwe yatuuka yasooka kwogerako eri abantu bali. Bwe yamala n'atandika okumagaamaga, yoono gwe nalekedde abantu bano yaaliwa, amunoonya agenda okulaba ng'ayina waali n'ayanguwa n'amwolekera. Bwe tunuulya ku sayidi endala, olwatuuka yasuula mbaawo n'agamba ye Haruna gwe nabalekedde yaaliwa, ali luddawa. Olwamutuukako wano aya tekiraga, naye ate waliwe tugenda okusoma ekiraga. Ayina engeri gye yamukwatamu olukwata lwali luzibu nnyo. Yamugamba nti ya Haruna, wange gwe Haruna, ma mana'aka idh ra'aytahum dallu, kyekyakugaanye ng'abantu bano balaba babula, ekyaganye okukola ki? Alla tattabi'ani afa asaita amri, lwaki tewabalesewo nojjuka nojja nonnoonya gyendi gye nagenze nesobola okujja ntaakirizeeko nga wakyaliwo ekiriwo. Naye ne bagenda batuuka eyo na gye batuuse nga gwe balaba bulabi. Tuli fenna genda mu maaso. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل
إسرائيل ولم ترقب قولي. kakati nabbi wa Allah Harun yewozaako yamugamba nti yabuna owange gwe maama mwana wa nnyabo la ta'khudh bilihyati wala birasi. awo tuyigawo nti nno nabbi Haruna yalina ekiki ekirevu naye nga okunoonya ekyokuyiga ekiri awo tuba tutawaanira bwereere. seeka teriyo musiraamu alina kifaananyi mu mutwe ng'alina nabbi gwakubamu ekifaananyi nga teyalina kirevu nti ng'akisalako. Twagamba n'abakatoliki baagaana okukubayo ekifaananyi ky'omuntu nga talina kirevu. Mwaba ab'edda nti Ibulayimu yuuyo ekifaananyi kye mbu talina kirevu, nti kale Temiseewo talina kirevu, Yuda talina kirevu, gundi kaakati kitegeeza ki? Omulembe gwatuuka butuusi ne gufa, kubanga ne Rujuula yennyini ey'edda essajja essamize lyabanga limandeevu, abasamize b'oku byalo abaki bonna ngaba n'ebiki, ng'omusajja atambula n'ekiki. Kaakati ate ffe abasiraamu ne tuba nakyo diinan, tetukoma kubeera nti ye Rujuula y'omuntu bwe busajja bw'omuntu wabula ate tukyongera okukikuuma olwaki? Olw'eddiini, nti nabbi yatugaana okukisala. Tuyizeewo wano nabbi Haruna amugamba nti owange mwana wa nnyabo leka kunsika, kitegeeza yamukwata ekirevu n'amukwata n'enviiri ku mutwe n'azikuŋŋaanya n'atandika okumusika. Gwasikaani? Asika nabbi wa Allah tabaraka wa taala. Kikulaga daraja ne levo y'obusungu gyali akola atya, kubanga ono gwaliko nogo area nabbi mulamba naye wano mu mbeera gy'alimu ono siniya kuye ani nabbi Musa alayhi salatu wassalamu yamulekedde obuvunaanyizibwa. Kino kyalabye abayita kisuubira, amukutte mu nkwata efaanaganako bwetyo, amugamba nti maama naaka idh ra'aytahum dallu, kiki ekyagganye alla tattabi'ani, lwaki tewangoberedde? Afa asoyita amri, tewawulidde bulungi ebigambo bye nakugamba nti khulufni fi qawmi, basigalemu wa aslih. Kaakati nabbi Harun naye kennyini yakozesa ebigambo byebimu ono bye yamugamba byakozesanga hujja y'okwewozaako, ate nga yalinayo ntegeera ntuufu. Lwaki? Yamugamba nti inni khashitu, nayagadde okujja nkugoberere, ntambule nzije nkugambye ekigenda mu maaso, naye natidde nti bwe naatuukayo genda kuŋŋati abaana ba Isirayiri balese bokka, waali basigaddemu. Kitegeka bulungi? Walirowooza nti nze okusigala kwange mubo kwe kujja okutaasa embeera, era bwoti bwalinyambalidde ng'olowooza nti nze okubalekawo embeera esajjuse lwakuba nze nkoze ntya? Inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil walam tarqub qawli. Tewali tegedde bulungi badde kigenda mu maaso. Kitegeka bulungi? Genda mu maaso. قال فما خطبك يا سامري. Kakati Samiri tusooke tumuleka awo, tugenda kumuddako. Sheikh Muhammad nyanguse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Abongere ku ddoboozi. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. Abantu ba nabbi Musa alayhi salatu wassalam, oluvannyuma lwa nabbi Musa okubavaamu n'agenda eri okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala min ba'dihi, nga bamulaba agenze. Kiki baakola? Ne bafuna ijilan, bafuna yennyana. Baagifuna batya? Twabyogedde bino tulabe ng'egye baagifunamu. Jasadan, ng'erina omubiri, lahu khuwar, ng'era evaamu n'eddoboozi. Twagambye nti shayitaani yagifuuwangamu eddoboozi ng'ekaabira ddala ng'ente. Ebisigadde byonna ngeri gyamiti, eryawo nkakanyavu, teyenyeenya, temoola, temwozoola maaso, tenyeenya kakira, tekola kintu kyonna, eryawo naye ng'erina omubiri, erina ennyama, erina sikini, erina amagumba, eyimidde bulungi, eri mu figa y'ennyana yennyini. Genda maaso.
ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. kakati abantu bano Allah abuuza baali tebalaba nti ennyana eno tesobola kubeera nga ebaanukula mwantwalabyewo wadde okubeera nga eyogerako nabo ibtidaan nam ne ittakhadhuhu mwana wattu mbubuyabuya obw'ekitalo bagenda mu maaso ne bagifunamu enzikiriza eyo wakaanu dhalimin nga balyazaamaanya abataliiko kabuuza yani ekikola kye bakola nga kyabulyaza buli muntu yenna kyakola atya kyalabako. Twalabyewo wano nti nno Allah atulaga nti obujjuvu bwa Allah buli kintu kyonna kyokwata n'ogamba n'okiwa ebitendo bya uluhi ebifaananya Allah oba onyoomodde Allah olunyoomola olw'ekika ekyawaggulu oba obukendeevu obuli ku kintu ekyo oba bukumalira ogamba nti kyo tekigwana kusinzibwa tekigwana uluhiya kyetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala kyo kyennyini nnyini makhluqun marububun kitonde ekiri ku masa ya Allah tabaraka wa ta'ala. Genda maaso. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. kasita baamala okumatira ne bamanyira ddala nti abantu bano babuze suqita fi aidihim ne bamanya nti bakoze eki babuze kye baguddeko kigambo kinene bagudde mu nsobi nnene ekigambo kino suqita bawula abagamba nti Abawarabu baali tebakikozesa kabula lafudhi eno okubeera nga yajjira mu kifo kino mu Qur'an yasooka okwogererwamu ekigambo kino yani Qur'an yakira mu lulimi lw'abaki lw'Abawarabu ebigambo byonna ebirimu babikozesanga okujjako ekigambo kino Abawarabu tebakikozesanga mu bigambo byabwe wano mu aya eno wekigambo wekyasooka okuwulirwa mu Bawarabu nga kitegeeza kisoketa baamanya nti bagudde mu nsobi ne bejjusa olwejjusa olutagasa ne bamanya nti ekigambo kibaguddeko kinene tuli fenna kati njaga tutegeere obubi bwa shiriki ekyo kyabataasa mu maaso ga Allah okubeera nti nno bategedde kubanga okutegeera okuli wano tekuli nti nno balina excuse y'obutategeera wabula okutegeera buli mwonoonyi kwateekeddwa okutegeera ng'aluguddemu naam nga bamaze okumanya nti emitawaana gibagwiridde ekyo buli mwonoonyi ategeera. Tulaba Allah bwe yagamba nti fabasaruka alyawma hadid olwaliwo kati ebintu biraba bulungi naam bulijjo byobadde otwala ng'ebyolusaago obirabe nti badde bigambo binene bulijjo olaba nti nno okubeera mugundi omunene komanda mu magye n'ebifaanako bwe olabye olwaleero ng'oli kundiri ku mbeera eno gy'olimu olabye nti okubeera eyo tekina kikigasa mu mbeera efaanaganako bweti kati bamaze okulaba obunafu bwabwe kyekyaddirira. Genda maaso. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam buyajja eri abantu be غضبان asifa ngajjudde obusungu era nga munaku kabalo obukamazi kyava agamba nti bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Naam n'abagamba nti mu butuufu n'abalese emabega nga mbasuubiramu obulungi nga mbasuubira okubeera ku nteekateeka ennungi naye bi'sa ma khalaftumuni min ba'di bwe mutwe mweyisiza oluvannyuma lwange. Genda maaso. أعجلتم أمر ربكم نعم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه نعم يجره إليه. Genda maaso.
قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. kakati wano yabagamba nti bisa ma khalaftumuni min baadi, mwesizza bubi nga ngenze. alqa al alwah akhadha bi ra's akhi, embaawo yasuula wali tawrat, nakwata omutwe gwa muganda we munkwata gye twalabye. nabbi Haruna agikulaga wali we twasomye, yabuna umma, owange gwe mwana wa nnyabo, la ta'khudhu bi lihiyati wala bi ra'si. kitegeeza nti emikono ebiri gyonna yagiteeka ku mutwe atya, ogumu gukutte kirevu, omulala gukuŋŋaanyiza enviiri zaabwe muzimanyi, ezaffe nno munnange bagamba ozikuŋŋaanye baba kuwadde omulimo naye ezaabwe ozimanyi yazikuŋŋaanya bulungi ku mutwe n'ekirevu, amusikaasika amuyuuzayuuza bwati musungu obw'ekitalo. tuli ffenna genda mu maaso. qala rabbi sokodde sikamu kalmawi katono, aya egamba etya? fala tushmit biyal a'da. yamugamba yabuna umma, owange gwe mwana wa nnyabo, la ta'khudhu bi lihiyati wala bi ra'si. naam, aya bwete bweri fala tushmit biyal a'da. fala tushmit biyal a'da. abantu bano bebalimu abaana ba Isirayiri, mulimu abatamwagala, yani mulimu abagenda okumujerega olwekyo, mulimu abagenda okumukakkanya, mulimu abagenda oga nti yakiguddeko. kati amugamba nti owange fala tushmit biyal aada kadu yaqtulunani, babuzeeko katono kunzita. fala tushmit biyal aada, twakirabye twagambye tujja kulabawo nti baali baagala n'okukola batya, n'okumutta kaweefubeewe ow'okubajja ku nsonga eyo. naga fala tushmit biyal aada wala tajalni maa alqawmi adh-dhalimin. toteeka ssanyu, tompisa bwotyo kuteeka ssanyu mu balabe bange bansekerere. kaseera katambula gandi ho sajja waffe oyo baali bamutwala, si bwe kiri mu njogera efaanaganako bwetu. wala tajalni maa alqawmi adh-dhalimin, toteeka n'abantu abaki abalyazaamanya. mpisa mu mpisa eŋŋwanidde. genda mu maaso. qala rabbi ighfir li wa li akhi. nabbi Musa n'asaba edduwa, naga nti ayi Allah, nkusaba onsonyiwe era mu ngeri y'emu osonyiwe ne muganda wange. naam. wa adkhilna fi rahmatik. wa adkhilna fi rahmatik, otuyingize mu kusaasirako. wa anta arhamur rahimin. era mazima ddala owange gwe w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, gwe asinga abantu, gwe asinga abasaasizi bonna obusaasizi. kakati nabbi Musa alayhi salatu wassalam tumulabye ngeyolekera abantu bano, bwe yamala okuboolekera era mu ngeri y'emu nayolekera nabbi Harun alayhi salatu wassalam. bwe yamala awo nayolekera ani? nayolekera Samiri. naga nti fama khatubuka ya Samiri, ate gwe Samiri kyekyakozesezza ekintu ekyo, sooka obimpitiremu mbitegeere. awo wennyini tugenda okutandikira musomo gaffe oguddako. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.